Omuvubuka oyo gwolaba bwoba omanyi oli mukwano gwe kye kiseera omwabulire. Fantastic ngambye bwenti. Nti omuvubuka oyo bwoba omanyi oli mukwano gwe kye kiseera omwabulire. Olw'ensonga bagenda bakwata aba. Omwana ono yavaayo n'akola statement ng'avuma kabaka wa Buganda n'okudiisinga Emmengo n'okudiisinga Baganda bonna atiraje. Abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne bamucriticizing nga buli amucriticizing gwaddamu era gwawe ebibye. Njagala okubategeeza nti omusajja ono ali ku wanted era bamunoonya. Ezimu ku nsonga lwaki bamunoonya zeziriwa. Olaba buli ovaayo no promoting tribalism. Abantu bo babeera balowooza gavumenti yeekutumye. So ne gavumenti ebe erina okuteekawo embeera okukwata okakasa nti si be bakutumye. Bino mbikugamba olw'ensonga nze ndudde mu social media nze nali eruzira omwezi gumu n'ekitundu lwa TikTok. So muvubuka gwe ayina ekikyamu statement gye wakola mu kusooka ye yali erina okukoma naye okuzaako video za Buganda endala ziringa 5 ng'odiisinga Obuganda, odiisinga Katikkiro, odiisinga kabaka waffe, odiisinga n'Abaganda bonna atiraje mbu oli Munyarwanda teri ayinza kukukwatako. Gavumenti ebe erina okukakasa nti si ye yakutumye mu kino ogenda kukwatibwa. Ate enkwatibwa gye bagenda okukwatamu teri agenda kumanya olw'ensonga bajja kukubowa bamala okukubowa ffe tukwerabire.